endala zonna ezikiriza mu Yesu Kristo. Olwaleero abakkiriza mu nzikiza ba Orthodox beye ku lutiko ey'omutukuvu Nicholas enamuŋŋoona okujaguza amazaalibwa aga Yesu Kristo. Bano basose kutendereza wakati mu kuyimba ennyimba ezitendereza amaanyi ga Katonda mu maloboozi amaseenekerevu. Ssaabasumba wa Orthodox mu ggwanga Hieronymus Muzeeyi yakulembeddemu emmisa ng'ono asose kusoma bubaka obwa Papa Orthodox Papa Theodros II owa Alexandria obubadde bukubiriza abakkiriza okwongera okwettanira emirimu gya Katonda. And this peace is the consequence of nativity and a gift of the incarnate Christ, but it is granted to those who pray and strive for it. Make every effort to live in peace with everyone, to be holy. Without holiness no one will see the Lord. Ssaabasumba Orthodox mu ggwanga Hieronymus Muzeeyi oluvannyuma awadde obubaka bwe ng'avumiridde nnyo abantu abatafuddeeyo ku bikolwa ebivvoola Katonda olw'okwekkusa bokka na bokka. Kwe kutununula okubeera ewala ne Katonda, kwe kutusobozesa okulaba tutabagana ng'abaana ba Katonda ate era n'obutonde bwonna. Ekyo tekijjaawo bizibu byonna ebibeerawo mu nsi, naye kitujja mu mbeera erabika nti tekwatagana na biri Katonda by'ayagala. Ky'oba olaba nti ye agamba nti mugume. Ssaabasumba Muzeeyi agamba nti kya buswavu nnyo abantu abeeyita abakkiriza ate okusuulirira obubaka bwa Katonda ne badda mu bikolwa ebyekko. N'olwekyo obubaka bw'emirembe bwe tubaleetera leero nga bwe nkataddemu ku ludda olwange, kwenenya kuddira Mukama na kukwatagana n'obulamu nga bwe buli, naye ng'omanyi nti Mukama ali naawe, ate naawe obulamu bwe obutadde mu mikono gye n'essuubi olitadde mu mikono gye. Eno ssekukulu ya mulundi gwakubiri kasokedde Ssaabasumba omuggya owa Orthodox mu ggwanga Hieronymus Muzeeyi atuuzibwa kuba Ssaabasumba wano ku kasozi enamuŋŋoona. Wabula nga Orthodox mu ggwanga bakulwawo nnyo nga bakyajjukira omugenzi Yona Lwanga eyali Ssaabasumba olw'ebigambo bye by'essimba byayogeranga ebyalinga bijjudde obuvumu n'obutatirira muntu yenna kasita kyabanga kikwata kutyoboola ddembe lya buntu. Nze Titus Jemba, BBS Telefayina wano ku kasozi enamuŋŋoona.